tutenda emitawana National Unity Platform gye yakayitamu okuva lwe yatandika mu butongole okuvuganya mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa mu mwaka ogwa 2020. Naye ate twerabidde emitawana n'emiteeru NRM gyevuganya gye yakayitamu okuva bwe yaggulawo mu butongole era mu mwaka ogwo ogwa 2020. Njogera ku National Unity Platform. Ebweru w'eggwanga ebintu tebinnaba kubeera birungi yadde eri mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa. Amawulire genfunako galaga nti omukulu ono abadde yatumyeko abamu ku badelegeti be okwolekerako mu ggwanga erya UK okwongera okumukubira ekikopo ku ngeri ki UK gyegenda okumuyambako oba okuyimirirawo mu kalulu ka bonna aka 2026. Agavayo galaga nti UK teyatawaanye wabula okujjako okumma omwaganya abo be yali atumyeyo. Wiiki eri ewedde omukyala Robina Nabbanja amujjukira bulungi nti yaliko mu London okwongera okubunya enjiri ey'enkyukakyuka yaabwe eya NRM. Era Nabbanja yatuula n'abamu ku bantu abali mu London ng'ayongera okubabuulira ebimu ku biruubirirwa NRM byeyina. Mujjukira nti ku lunaku olwo lwennyini Nabbanja lwe yatuula n'abantu abawangaalira mu kibuga London ekya UK awaliwo omukyala eyakyankalanya olukiiko olwo lwe baali batuddemu ng'amubanja okuwaayo kibalama eri abafamire ye oluvannyuma lw'okuvaayo ne yeewaananga bwe yali omu ku abo abamanyi amayitire ga JB Kibalama. Ebweru w'eggwanga emitawaana gyeyongedde eri mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa era yeevuma olunaku Kyagulanyi Robert Bobi Wine lwe yatandika okwolekera mu mawanga g'Abakyeruppe. Ebimu ku bintu mwami Tibahaburwa byabadde tayatulira bannayuganda kwe kubeera nti akalulu konna kabadde kateekebwateekebwa wano mu Uganda kabadde nga kavujjirirwa gavumenti ya Amerika ne gavumenti ya UK. Ng'abamu ku bantu oba amawanga gakirimaanyi agayina obwannannyini oba agawamba eggwanga lino yagalagaana. Fena twacknowledginga nti Uganda eri under the British colony. Gwatayagala kuwulira reality bino wali badde obiyitako n'ogenda eri gye boogerera obulimba. Uganda ng'eggwanga eriri under the British colony, UK n'eggwanga eri America gakyalirinamu omukono munene nnyo newankubadde ng'ate bandibanga tebalima bulungi kambugu n'ebikolwa bya mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa ne gavumenti ye eya NRM. Ekyo tekibalobera kubeera influential mu political field y'eggwanga lino Uganda era tekibalobera kubeera influential mu byokwerinda by'eggwanga lino Uganda. Ekimu ku bintu lwaki Amerika yakawa mwami Tibahaburwa ebimotoka 5 ebirwanyi by'entalo ebbanga eritali ddene ewala mwaka guno gwennyini gwe tulimu era nga mu budde obwo bwe bumu mwe baali bakabegera obwengula bwa Uganda nga bayita mu ntambula yaabwe y'ekika kya drone eyali ebungeeteraawo Entebbe nga bwevaawo ko bweddako mu Congo. Kwe kwongera okugumya ebyokwerinda Amerika yali ekikola okwongera okumanya ebyokwerinda nga bwe biyimiridde newankubadde ng'ate yo Uganda yali yagoba Amerika mu byokwerinda byayo ng'eyingidde omukago ogwa BRIC era nga ebyokwerinda yali ebijja mu mikono gya Amerika ne UK n'ebiteeka mu mikono gy'omu Russia. Olwo nejja economy mu bano bakirimaanyi n'ebateeka mu bakirimaanyi baayo abalala nga China be yali eyingidde nabo omukago. Gwe muganda ngali yatugoberera UK na America gegamu ku mawanga gabadde gavujjiriranga akalulu ka Uganda era buli mwaka w'obalabye nga bateekateeka akalulu tebakulimba nti gavumenti ya Uganda ebadde eggwanga mu kawaliggo okutoola kyetoola ekiweeyo okuteekateeka akalulu. Abamu ku babadde ba stakeholder mu kalulu kano ye gavumenti ya UK ne gavumenti eya America. Ku mulundi guno baamaliridde ne bagamba nti mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa kyakulembeddeko kirabika kimala. Bw'abanga ayina byalemereddwa myaka 40 abantu bamukomplainingako nnyo era biba bimulemedde ddala. Ne bamuwandiikira ebbaluwa eyava mu ggwanga eri Amerika nga emulaga nti nno lwakiri ku mulundi guno
yali badde teyeenyigira mu kalulu ka bonna aka 2026. Ebyembinga binajja mwami Tibahaburwa ebbaluwa bwegwa mu mikono gya mutabani we yavaayo n'atabukira William Pope akiikirira eggwanga eri Amerika mu Uganda. Endagaano eno b'ebbaluwa eno yawandiikibwa okuva mu Amerika yali baatuula ne gavumenti ya UK ne bakikkaanyaako nti omwami ono newankubadde nga tubadde emabega we ebbanga eriwerako tulabanga mu butuufu complaint nyingi. Remember ababadde bajja bagoberera international relationship. Amawanga gano gakolagana nnyo n'omuntu ng'ayina ennamba y'abantu oba ng'ayina majority. Mwami Tibahaburwa yakola empaka era nayagala okuprovinga amawanga gano gombiriri nti ye akyayina namungi w'omuntu. Bino bye mulaba bakuŋŋaanya obwana bw'amasomero okugenda ku laale ya NRM. Mumukitwalanga ekiri light naye mwami Tibahaburwa ye eri abayagala kukumba nnamba y'abantu olwalage gana amawanga gakirimaanyi nti akyayina abantu abamuwagira era abayayaana okulabika nti yeeyongera okufuga eggwanga lino Uganda. Kubanga UK ne America ebimu ku biwandiiko bye baamuwa baamulaga nti nno abantu bakukooye naddala mu kulinnyirira eddembe ly'obuntu weefuddemmo mu kuggalira abo bakuvuganya wafuuka ekirala mu kubonyaabonya n'okutulugunya abo bali ku ludda olukuvuganya oyitiridde era ne bamuwabula ne bamugamba nti kyalibadde kya bugunjufu obutatta legaseyo nodda ku mabbali n'oleka bannayuganda ne bayita mu kalulu akali free and fair under a democratic leadership. Mwami Tibahaburwa ebigambo bino yandibanga byonna byamuyita ku mugongo ne bidde enkoto oba byamuyita ku matu ne bidde enkoto. Yabiwulira naye teyabiwuliriza. Kati we twogerera gavumenti ya UK ne ya America babakanye dda n'omulimu era mu trail etambula oba mu mugendo gwa campaign ogutambula ogw'abannankyukakyuka n'ogwa NRM nkiwa mulabyeko ko kubamu ku badelegate ab'amawanga ago naddala wabeera trail ya mwami Tibahaburwa. Badelegate b'amawanga ago tebali ku mugendo gwa mwami Tibahaburwa olw'okubeera nti bamwagala nnyo wabula bapima maanyi ge kulaba ddala abantu reaction yaabwe eryetya body language y'abantu bano eryetya bw'ayogerako gye bali era boogera ki oluvannyuma lwa byonna nga ali mu bitundu byabwe. Amawulire agavaayo gannaku okulaba nti mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa yali amanyi nti nno kaana plantingawo abaana b'amasomero kigenda kumwangwira. Amawanga gano gombiriri genkumenyedde gakitegedde lwatu nti mwami Tibahaburwa takyayina bantu bamuwagira abantu abeekakaatikako ayagala okubaguliriranga olwo balyokenga balabikirenga ku mikolo gye. Ye yali amanyi nti nno okutambula ne badelegate bano ab'amawanga gano nkiwa mubalabyeko occasionally ku mikolo gya NRM. Yali amanyi nti nno bambi kyongera kumuwa maanyi engeri gy'atambula nabo kumbe bongera kumupima na kubega maanyi ge gaalina ago ge yali abalimba nti ground akyagirina. Gwe munankyukakyuka njagala kugumya na kwongera maanyi nti wookutte tota. Noonya akalulu tuuka ku lunaku lw'okulonda kuba akaluluko ate omala okuba akaluluko kakuume beerawo kalinde bakalangirire olwo bwe balangirira ebitategerekeka ekyokukola okimanyi. Gwe munnayuganda ekyokukola nkiddamu okimanyi. If Nepal did it, Uganda can do it. Bwe tulaba baganda baffe ab'omu Madagascar nga baakikola then ki ekiri miti nga ffe bannayuganda okukikola. Nepal lwali lunaku lumu lwe yakyankalana n'eggwanga lyenkumenyedde erya Madagascar lwali lunaku lumu lwe baakyankalana. Amagye gaabwe gonna ne gabayimirira emabega abadde bajja bagendeera obululu bwonna obadde bujja bulondebwa ndi omu ku bantu abalondera ewali amagye. Naye mu bitundu gye nnondera nkijjukira bulungi nnyo nti nno mu barracks etuli okumpi n'ewaka mwami Yoweri Kaguta Tibahaburwa baamukuba akalulu Nil. Baamukuba akalulu bubi nnyo mu nkambi y'amagye. Kati gwe njagala okubemu obufaananyi bw'abanga yawangulwa mu nkambi y'amagye wa waataawangulwe. Gwe munnayuganda ali eyatugoberera nkiddamu mu nkambi y'amagye yawangulwa wa waataawangulwe ate nga jjukira amagye yempagi kwayimiridde leero era akulagirawo nti byonna byonna byakola byonna byatetenkanya amaanyi ge geetoolooledde mu magye. Wakati mu kubeera nti amaanyi ge geetoolooledde mu magye
Mukama ayongedde okumuvaamu nti n'amagye nago gennyini galimu abaana n'ebyana nago geeyawulamu. Mu kubeera nti amagye geeyawulamu, tutunuulira abantu abatali bamativu n'enkola ya mwami Tibahabulwa nti ye ng'omuntu baamukyawa dda. In a condition of a low payment, mu condition y'okubeera nti babatulugunya mu nneebaka yaabwe, endya yaabwe embi, ate omukulu ono ayagala be bamu be baba balwana okumukuumirawo. Nga Kyagulanyi yabagambye mu manifesto nti buli wa byakwerinda atandikirwako agenda funa nga kakadde. Bw'ogenderera ebyabadde mu manifesto ya NUP byonna byaliwoko mu 1962 mpaka 1969 byaliwoko ku mulembe gwa Obote. Nga bw'ogenda kugwamini nga bw'ogenda mu ddwaliro teweetaaga kugenda na bedsheet, teweetaaga kugenda na lugoye ng'ogudde kabenje, olugoye olufunireyo n'oyambala ate teruddayo mu ddwaliro. Nga mulimu gwa gavumenti okulabirira abalwadde ng'abo abagudde ku bubenje, nga mulimu gwa gavumenti n'okuwa abantu ekyenkya mu malwaliro olwo bawone. Njagala naawe okiteeke mu bwongo bwo, muntu kyagenda okumira eddagala nga talidde talina kaatadde mu ttama, ogwo mulimu gavumenti yagukolanga. Gye batuwaanira mbu yali mbi, gye batutendera okubeera ey'abatemu yalabiriranga era nerumirirwa nga abantu baayo. Kati bw'ogendera ebyabadde mu manifesto ya National Unity Platform olabira ddala nga byongera okugattako n'okomyawo ennono ya Uganda entuufu nti twagala okuyingira Uganda empya, ne Uganda empya biki ebirimu. Njagala mu bunyenjiri eno eya Uganda empya eri buli munnayuganda. Twagala okulaba ku byaba ebyokwerinda nga tebatulugunya abantu wabula bakuume ab'ebyokwerinda nga baretiringa not because of old age. Ng'oli bwakeera ku makya n'agamba bannange eggwanga lyange ndiweereza ekimala adda ku mabbali, awandiika ebbaluwa emu opportunity okuretiringa n'agenda akola emirimu gye emirala. Tutunuulidde ab'ebyokwerinda be tulina nga bakaddiye, men in uniform are getting old, they are aging at work. Nga mwami Tibahabulwa ayagala bafiire ku mulimu nga bbalubu. Kyova olaba tulina baddizaata bangi mu bitongole bino ebyokwerinda, era buli adduka mu kitongole ky'ebyokwerinda mulaba nga baddukira bweru wa ggwanga kubanga tebalina option wano e Kampala. Balaba bwe banaabeera e Kampala bagenda batulugunye bajja bawamba babatwale mu court martial. Kyova olaba bateerawo etteeka eryo nga balaba bangi batandise okudduka mu bitongole bino ebyokwerinda. Gwali eyo atugoberera amakanda mwami Tibahabulwa w'abadde agalina leero tegakyaliwo. Kati omulimu guli mu mikono gyaffe baana ba maama, baana ba taata, okwerwanako, okweyamba, okwejja mu buddu bwe tulimu. Okulondako okubeera mu buddu kagenderere, lwakiri olondako okufa ng'ogezaako okwejja mu buddu obwo obukuteereddwamu. Mwami Tibahabulwa yatuteeka mu buddu. Obuddu bwe tutagenda kuvaamu mu lunaku lumu bwe tuteekunga kwegatta kubeera bumu. Baganda bange agali awamu ge galuma ennyama. Buli ggwanga lyonna eribadde liyimirira emabega wa Tibahabulwa leero liri naffe. Tewabayo omuntu yenna ajja n'akulima nti UK, America, Canada, EU eyimiridde wa mwami Tibahabulwa ku mugongo gwe. Nedda, bano bonna babega mubege bakeneka mukeneke. Kyebava bagenda ku mikolo gye. They want proof nti ddala omwami ono Kyagulanyi byamwogerako nti abantu baamukowa bituufu. We twogerera ebimu ku bintu ebyamuleetedde n'okuteekawo ekkomo kulaala eyo okutambula okutalaaga eggwanga byebyo. Yeewala okutambula ne badelegate abikooye. Yeewala okutambula n'abantu abagenda okumwanika kubanga yandibanga yagudde ne mu kakodyo nti bano tebamwagala babega mubege. Gwe munnayuganda ali yatugoberera bwe babanga abalala batukwatiddeko lwaki ffe tetwekwatirako. Mumanyi olugero b'enjogera y'Abaganda eyannannyini mufu yakwata ewawunya, eyo kwe njagala tutambulire. Bwe tunaatambulira ku ng'ombe eyannannyini mufu yakwata ewawunya tujja kuwangula era tujja kumalako. Kyagulanyi bingi nnyo byatukoledde bye twali tutalindirira kulabako mu ggwanga lino. Olunaku lw'eggulo nakugambye tulabye ku bannamagye nga bayiibwa mu bibuga, abantu abaali babeeranga mu nkambi buli kadde nga tebavaayo. Tulabye kakiiko k'ebyokulonda nga kakunama nga kalaga oludda. Leero tuli mu trailo. Tulaba ku bantu nga bajjayo tekinologiya owa buli kika ne baleeta ne netiwaaka gyama.
obutawa mwaganya information kutuuka mu bantu beerabidde nti waliwo recorded video eyo togenda kugistopinga ne bw'onaagaana live okutambula abantu bajja kubeera ku recorded video era bajja kuta information ejja kutuuka buli wamu. We are in an era of technology. Tulabyeko mwami Tibahabulwa ng'atandika n'okulwanagana n'emikutu egy'amawulire mu mwaka guno oba mulembe guno omwagulanyi. We tulabidde mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa ne NRM nga beekwata ku bisubi. Lwaki? Olw'embeera eri mu ggwanga gye bawulira nti naakadde konna ebayita myaganya gy'engalo. Kati gwali eyo atugoberera ng'obadde okyagamba nti nno Kyagulanyi talina njawulo gy'ataddewo. Tunula ku ebyo goberera ebyo ebyakagwawo. Gwe buli kyolaba nga NRM ekikola ng'etunuulidde Kyagulanyi jjo nakugambye nti Bobi Wine bw'abadde atambula ne flaga kati nabo baguddewo olwakutambula ne flaga naye bo bajjewo eŋŋaali ewali eŋŋaali ne bateekawo ekifaananyi ky'omumpembe Tibahabulwa. Bagenda koppa buli kimu ku Bobi Wine kubanga balaba yalina trend kyatandika kye kitambula. Baagadde emirundi mingi okulinnyegere mu ntambula ye naye n'abakubya akatengo ne babulwa ne we batandikira okulinnyegere mu lugendo lwe lwonna. Nolwekyo gwali atugoberera mwana wa mama naye mwana wa taata njagala kikubeere mutwe nga tuwumbawumba nga tugenda mu vidiyo eno otegeere ebimu ku bintu Bobi Wine byataddewo ebitagenda kuvaawo mu byafaayo ebya Uganda. Programu eno tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa. Munoonyeeko ku namba yo eri awo gwe wenna alina embeera mw'oyite etali nnungi akulombera edduwa embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Baganda bange nyongera kubawa buwimaanyi na kubagumya. Tututaakabanga nga tulwana. Leero wano nga tunaatera okuwangula we tuba tugwereramu amaanyi nedda tekijja kukola. Abagula kaddata mwongere okutuwagira. Abateeka effort yonna mu NUP mwongere okutuyamba kubanga omwagalwa bangi Kyagulanyi yabagambye bannange tukyetaagayo ku ssente. Ku headquarter NUP tukyetaaga obuyambi. Buli alina kayina teeka ku akawunti ya NUP. Buli alina kayina teekayo ku mobile money ne Airtel money account ya National Unity Platform ku manamba ge baabawa. Atagirina jangu mu inbox njiku forwardingire. Amanya g'abashifura mugajjukira bulungi nnyo. Muyina contact nyingi. Mukole bambi contribution NUP yeyongereyo tutambule. Wano we tuli buli omu alina okugirayo amaanyi gonna n'ag'omu buto. Mutubeereddemu ebbanga lyonna mwagala tuvaamu ku nkomerero. Tubaako kale ebintu ebibamalamu amaanyi bye tukola ffe ng'abaana abali ku ground naye temutulekerera temuggwamu maanyi. Ebimu tubikola ku lw'obulungi lw'enkyukakyuka. Nolwekyo baganda baffe, bamaama baffe, bannyinaffe, bakojjaffe, bakitaffe mutubeereremu. Mukadde nga kano nannyini mufu yakwate wawunya. Amawanga g'e Bulaaya gonna gagambya kyonna ekijja kijje mu Uganda. Ffe tuyimirira ku ludda lw'abantu. Oludda lw'abantu ye ffe. Oludda lw'abantu leero ye NUP. Tebakulima nti oludda lw'abantu ye mwami Tibahabulwa newadde newankubadde afubye oggula abantu. Ebbanga lyonna alage nti nno ye w'ekitalo ye yaliko ye ya trendinga. Kino tekirobedde mawanga agali e Bulaaya kuvaayo ne gasitukiramu okujja mu 220 yaga blockinga naye 225 tafunye mwaganya yadde okublockinga abantu bano okudda wano ku butaka oba okujja wano e Uganda. Ekyo nno kyongera okulaga gwali eyo atugoberera nti mwami Tibahabulwa amaanyi ge gonna g'abadde ayina natuuka n'okutuma badderegeeti e Bulaaya gonna gamuweddeko. Ayiya pulaani ku pulaani naye buli pulaani gy'ayiya amala kutunulako eno Kyagulanyi ayina kaki ayiya kaki. Kati bw'abanga amala tunuulira ffe ki kye tuyiya then naffe lwaki tetumukubya katengo. Lwaki tetumukubya katengo kubanga kati ffe barolo modobe. Buli kabadi kaffe newankubadde nga kayagala okugoberera ate mwe tuba tumukubira kubanga ffe ebbanga lyonna tubadde tumukubya muggo gwakutte nga bw'akola violence ffe tukuuma obuntu bulamu. Bw'atuyiira amagye tugalaga nti we are good era tuli bantu bamu nabo tebalina kututulugunya. Bwe batukuba emiggo nga tukipinga cool. Bino byonna gwali eyo atugoberera mwami Tibahabulwa yali abikola ng'ayagala tubeere violent aggulewo olutalo mutabani wa taking over byonna tubimumye.
ku nkomerero ya byonna nga tumumye ebyo tubulayo omwaganya gumu kwokka gwa kalulu. Lwaki tetugenda ne tukalonda byonna ne tubikola nga ne Mukama ali wamu naffe ne tulabika nti Uganda enunuka. Ku Bobi Wine bye yakakolako byokka kikulaga lwatu nti we tugenda waliwo hope. Kikulaga lwatu nti we tugenda kuwangula era tugenda kumalako. Nolwekyo gwe Munnayuganda aweddemu amaanyi nina akatambi ke ngenda okuwa oyongere okumanya ebimu ku achievement Bobi Wine gye yakakola mu ggwanga lino mu myaka 5 nga yakulembera paati evuganya Mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa. Njagala okuwemu akafaananyi Bobi Wine ono bwe tumuwa eggwanga mu myaka 5 njawulo kijja abagenda oteekawo nga abadde ku ludda oluvuganya n'ateekawo bino. In fact yatyobola ne Mwami Tibahabulwa kubanga region gy'abadde yeewaaniramu nti gy'ayina ennyo amaanyi Kyagulanyi yagiggulamu ekitebe embalala. Kati omuntu ng'oyo ng'era ogamba mbu wa Kiboggwe talina gy'atwala ggwanga gwaba agwana okukebera, gwaba agwana okwekebejjebwa mu butuufu bw'oyogera ne mentality efaanaganako ng'eyo. Baganda bange nalime wagonda ateyananyuka katugende mu katambi kano tufundikire mbaagala nnyo. Kizibu okukkiriza naye ng'ekyamazima kituufu ebitasoboka the impossibles Kyagulanyi abifudde nti bisoboka. Ngira waatera okubagamba nti bisoboka. The impossibles byolowooza nti tebisoboka Kyagulanyi abifudde okuba nti bisoboka ate ng'ekyaddala kiri nti bisoboka. Kankuwa ekyokulabirako tandikira ku kitebe ky'omu Mbarara. Nze nno nali ntyayo ng'omuntu sijja kulimba. Of course ogendayo naye ogamba nti okapitalizinge ofufugazeeyo n'okukkirizisa abantu. Nze nali obwongo bwange bwali butyayo. Wakitegeera mu mwoyo omutima gwali gutyayo nti eyo wayinza obutatubeerera wangu naye ate wamwanguyidde nannyo n'abannaffe baganda baffe ne bannyinaffe ne batuba nti ffe twasinga okukoowa Museveni n'okusinga e Buganda era mutuswaza. Omusajja yaggulayo ekitebe as a surprise package. Abamanyi Oluganda awo bayinza okugamba nti omusajja tajooga akola malaaya lubuto. Era eryo eryamugema lyalekayo okuteekayo ekitebe byabalongo. Ekyo kikubuulira mazima. Ekyo kimu. Ekyokubiri wano mbadde saagala weerabirewo nnyo ntera okiddiŋŋana kino ekintu olw'ebintu byendaba ng'ebye ebitakkirizibwa ate nga byamagero. Kyagulanyi kyali si kiteeketeeke nga ye balowooza si kike nti kiteeketeeke nga ffe abamu naffe abakulidde mu byamagero mu miracles ebyewuunyisa. Ne Kyagulanyi kyali si kike. Katonda yateekateeka omwana ono. Katonda yateekateeka omwana ono nga byonna ebigenda okugwawo bigenda kuba bitambulira ku bulamu bwe bitya. Okuwasa omumbejja w'omu West Babi Itungo, okuwasa omumbejja oyo kikoze ekinene nnyo era kyamagero. Nze nkikubuulira okugyawo kye tuyita tribalism. Abakiga muliwo, abakiga mwanikira mikono. Abanyangole baliwo, abanyangole muliwo Mbalabe. Abongera Olunyarwanda nga naye muli Bannayuganda mwanikira mikono Mbalabe. Fortunate atugambye nti wamma ekyakwazibwa ne wasinga okusosoza mawanga. Ndashaka kuvugana n'abantu bavuga Ekinyarwanda. Rero nakuze mvuga Ekinyarwanda ariko ndi Umunyarwanda. I have relatives aha mu Kyankwanzi. Obusosoze mu mawanga naddala okujjawo eppeesa oba okunyiga eppeesa lya Museveni lyakozesa ery'obusosoze. Naddala nkiddamu okujjawo eppeesa lya Museveni lyakozesa ery'obusosoze ku baganda baffe bannyinaffe abava nze mayita banna ankole oba be twakazaako abanyankole. Ekyo ojja kikkiriza oba ojja kigaana. Ensonga endala ey'okusatu ng'ogenda okutandika olunaku lwo onawulirira ka vidiyo kano njagala omanye kino ekintu. Kyagulanyi yayingidde ekifo ekyebyafaayo ekitiisa ate nga kyabyafaayo kubanga ekyamazima nawe njagala ombuulire bukyanga tutandika presidential campaigns njagala ombuulireyo omukulembeze omu oba yali Ssemwogerere yagenda e Kyankwanzi okubirayo campaign n'awangula abantu baayo. Njagala omumbuulire yagenze n'omumbejja w'omu West Babi Itungo
mama Uganda okujjawo kiri ekya tribalism. Ono mwana yali perfect fit for the president. He is the most perfect fit okujjawo dictator. Omusajja awuumiza Kyankwazi, omusajja yawuumiza Kyankwazi. Enjobo atomanyiyo bulungi gwe omupya nnyo mu byobufuzi. Waliyo barracks gagadde. Barracks ezimu kuzikyatiisa oba owulira zikabamba. Barracks eno bagiyita ye Kyankwanzi etiisa. Era eno ekyankwanzi NRM gyetera okukolera ze tuyita ze retreats. Mu Luganda kye tuyita ensirika oba olusirika. Ekyo bakolera ensirika. Ensirika zino zitera okubanga batuteeseza ebintu ebyenjawulo, okutulugunya, okutta, okutubba bingi. Era mu byo nebirala kyotayinza kwerabira. Eyo gye bafuulira abantu abamu aba NRM n'abatali ba NRM okubakyusa obwongo okubujja mu timing. Kiyite brainwashing. Oba kategedde. Kyagulanyi eyo naye alisaguddeyo office. Oba kategedde bulungi kitegeeza nti mbega omutaddemu bambega mu makage. Oba kategedde bulungi ekyo nakyo kitiisa. Nze kye bagamba nti omusajja ono akola ebintu the impossibles makes them to be possible. Bisobokera ddala. Kati wawe ninze kapeeka ninze kapeeka eno wali barracks gye batugamba gye bakusigendangayo kyokka ye waffe eyo nze ntisadiza lutamaguzi. Oli tutegera bulungi tulinze kapeeka. Kyagulanyi wafukamiza kapeeka. Tetugamba nti tugenda ku lutalo mundu. Abantu bwe babanga bambadde red nga kyakoze ebitundu ebirala tusaba byabakama totuganya totukkiriza genda mu musaayi kubanga tugenda kalwanirira eno shuwa kapeeka. Nze natidde Kyankwanzi senga tugimaliriza totutwala mu ntalo. Langirira omwana afuge kubanga ayise mu bingi. Ekyo nze nsabye ne omwana Kyagulanyi si wa bulijjo.